Enamusa etuuza ku nnyoge Mwai Museveni ne mutabani we Muhoozi eyabalula esiridde anti kkooti y'ensi yonna ICC eyongedde okufuna obujulizi bw'enkunala obulumika Mwai Museveni ne mutabani we nti badde bakulembeddemu ekitulugunya abantu bawo ku ekitoboola ddembe ly'abantu mu ggwanga lya Uganda. Kinajjukirwa nti ennaku gye buvuddeko witching game kkooti y'ensi yonna yavuddeyo n'ekakasa oba n'ekkiriza emisango Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine President gye yawaabayo nga wabira Mwai Museveni ne mutabani we n'abakungu abamu mu gavumenti ya Mwai Museveni nti batyobola eddembe ly'obuntu batulugunya bawamba batta n'okusaanyaawo bannayuganda era n'atwala abajulizi 2015 mu kkooti y'ensi yonna nga bawaddeyo obujulizi bwabwe ku ngeri gye batulugunyizibwamu Mwai Museveni. Kati nno olwaleero ate abajulizi abalala nabo bavuddeyo ne beegatta ku abo 2015 bano nga bangi bayitirivu balumbye ekitebe kya Nuupu e Kamwokya ne bagamba nabo batuluguzibwa Mwai Museveni ate n'abantu baabwe bangi bawambibwa babuzibwawo nga tamanyikiddwako mayitire ate nga bawambibwa drone mu gavumenti ya Mwai Museveni abasajja bakwata mundu. Bano bazina obujulizi bw'enkunala obulaga nti abantu baabwe bawambibwa Mwai Museveni ne gavumenti ye n'olwekyo baagala Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine obujulizi buno nabwo abwetikke bukolokolo abutwale mu kkooti y'ensi yonna. Nsaba negatteko mu buwombeefu bw'ekika ekyawaggulu tudde e Kamwokya tulabe ate abaleese obujulizi obupya obw'ensusso obukambwe bagambye bo tebanakye batya kyonna ekijja kijje tebatidde kintu nakimu era batadde ku butambi bitwalibwe mu kkooti y'ensi yonna nabo babuweeyo Mwai Museveni ayongere okulumirizibwa nga bwakoze bikolobera okuba Uganda era nga bo bakakasa nti byonna byakolebwa Mwai Museveni era n'abantu baabwe bazze babuzibwawo Mwai Museveni ne gavumenti ye bagamba bo bakooye okulaba nga Uganda eri mu nkola eddala advance matyo genda mu maaso. Power, NUP, everywhere. Amanya Kasaga Hassane, Muganda wange yabula bwebamanya Kato Hussein bwebamanya Jeno Gaza, abasajja bajja ewaka ewuwesa mukago gw'ekiro akuliko abambadde ebyambalo by'amagye babiri naye balinga musanvu bonna omugatta awamu ne bamukonkona ewaka mu nnyumba n'agamba sigenda kuggulawo n'omugamba tugenda kukubira amasasi mu nnyumba n'abagamba musooke muzukuse bannayiba okunzija wano. Bannayiba abasajja bagenda ne babazuukusa bannayiba be ne bajja ne baggulawo Katonda aggulawo abasajja bamuteekako empingo ne bayingira ennyumba ye ne bajjamu baleeti ne bajjamu n'essimu ye n'engatto ze ne t-shirt emu eriko President Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bagitwala ne bagikuba ebifaananyi ne bamala ne bamubuzaawo okuva olwo nga 22 tetuddangamu kumanya waali ne bamutwala. Kati ate omulala owokubiri gwe baasookera ddala ye Ssemakula Abbas twali ffenna ono ye mukyala we twali ffenna bana nze Jeno Gaza ne Abitex abasajja ne bajja ku Toto Ben Kiwanuka we tukolera wennyini abasajja babiri ne bamukwata omukono ne bamugamba tulina bye tukwagaza ne bamuzaawo mu kafuba. Abantu babiri twagenda okwekengera nga balabika basajja bano abawamba abantu bajjira mu Nowa nga ya SURVE yaggwe ngeri UBA Luyenda namunya soko F ya SURVE era Jeno Gaza yajoogerako yemu yamunona era abatwala abebe bamu abanona Gaza era bwe yannyonnyola abokukyaliwe n'abagamba yene bana batuteba abbe nabo bennyini ne abbe tetuddangamu mmulaba na guno gwaka tukyali mu munoonya era yakola. People power, our power, people power. Omusajja wange yatwalibwa basanga ku Toto ne bamuzza ebbali twali babiri ne bamuzza ebbali ne bamugamba twagala kwogeramuko naawe n'abagamba mukyala wange ajje ne bamugamba nedda sooka kwogeramuko naawe. Kati olwamala ne bamuzza ebbali olwamala omuzza ebbali ne babakubye bamugamba besitategeera n'abagamba temwina gye muntwala nga sirina mukyala wange amanye gye ŋŋenda ne bampita ne baŋŋamba tunatugambye tetulina gye tumutwala nga tali naawe n'ankwata omukono olwamala ne batugamba muyingire mu mmotoka ne tuyingira mu mmotoka ngenda okulaba ng'emmotoka erimu emmungu ne ntandika okukankana
ne bangamba okankana ky'oli muzi wa misango. N'abagamba mukyala wange alina ekirwadde atidde. Ne batuvuga ne batwala ku poliisi eyali nearby. Kati ne bagamba wa poliisi tutwala ono yekka omukazi yakole ki afulume. Abe nankwata omukono n'angamba tondeka njagala olabe gye bakola ki gye bantwala. Awo ne bagamba fuluma fuluma. N'agezaako okumpa ebintu bye ne bamugamba aa essimu ne wallet bikole ki bisigaze. N'ampa akasawo n'angamba gamba Gaza asigaze ekisumuzo kyange ekya piki n'ekiwa Gaza. Era olunaku olwo Gaza yasiiba mbuga. Ate kyanneewuunyisa okuba nti bankubira nti ne Gaza bakoze ki bamukutte. Bwekityo bwe kyali. People power. Our power. People power. Katonda mulungi ntabaleero tuli wano. Bulijjo nk'abantu ngamba batwala muganda wange nga ndowooza baba batwala omu. Na yekirya Peter. Naye tunuulira abantu bano abali wano olwaleero. Abakyala balina abaana. Weebuuza abaana abo basoma batya. Muganda wange yakwatibwa ennaku z'omwezi zaalinnya Desemba 22. Bamusanga ku stage awo. Enansana ne bamutwala. Twamunoonya ntambula poliisi ez'enjawulo n'atubula ne tumuvaako. Ndowooza lumu bali babafulumizaamuko ekitalya. Ne yeegayira omukyala omusirikale n'amugamba nnyamba nkubire ku mukyala wange essimu. Omusirikale n'amugamba ebigambo bino wammanga. Nnyamba tonvaamu kuba wonvaamu n'ogamba nze yakuwadde essimu. Nnyinza okufa nnyinza okuttibwa n'ekuba n'omuliro. Muganda wange yakwata essimu n'akubira mukyala we. N'amugamba mama Nathani. Nze tata Nathani bansibira kitalya we byakoma. Bwe twakoma okutegeera nti ali kitalya. Naye bannange kino ekiri mu ggwanga tetukyogera lwa bubi, eggwanga ffenna lyaffe. Naye tunuulira kati omukyala oyo. Tunuulira abakadde bano ng'abantu abamu bwe bakwata be balabirira abantu abo. Batamizza eggwanga abagala tugende mu nsi ki tetumanyi. Naye ke tutuuse wano tulina okukkiriza nti abantu baffe tujja balaba. Mukama batuweera omukisa. Amanya gange Asibwe. Namulwako omwana wange Nsimbowa. Yali abeera ndejje Lugumu. Mbeera Nkowe. Ati ne bamukwata ennaku z'omwezi nga 28 Desemba 22. Okuva olwo tiddangayo kukola ki muwuliza. Tunoonyeza buli wamu talabisa. Tulina abaana, tulina buyambi bwonna, abaana basoma, baagala kusoma, balina okulya. Tulina ebizibu bingi nnyo ennaku gye tulina nnene nnyo. Omwana wange talabikangako na guno gwaka. Ensonga ssebo kwa ssebo ensonga. Manya gange zina ddala Jessica. Mama Kawinja naye nga Babwe Moses. Bamubuzaawo nga 26. Bamuzza wa Kiseka ssaawa 8:22. Okuva olwo tunoonya tetulaba. Yaleka abaana nange yabaddandabirira lyawo mu bbanga. Badde nsaba Pulezidenti Museveni ate abaana abo baba bakola ensobi abasonyiwe kuba ababonereza n'obabonereza ate tabonereza baana bokka naffe atubonereza. Abonereza ezo malayika za Katonda
naffe atubonereza tumwegayiridde atuyambe ate abaana abo. Nze ne taata wange yabavugako mbukoole pulezidenti nkusaba kuta mwana wange sirina kirala. People power, our power. Amanya Labwire Agnes, Jawa Kadata Muhammad, Kadata Muhammad Bamutwale ennaku z'omwezi 23. Ebintu si birungi bibi bizibu ddala. Buno nno obujulizi bw'enkunala bwongera okuvaayo nga bulumika M7 ku bikolwa eby'okutulugunya okukyabula eddembe ly'obuntu ebiri mu ggwanga lya Uganda. Kyagulanyi omusango guno yagutwala nga asaaga era bangi baseka nga bagamba mbu tajja kumalako tebijja kusoboka abazungu tebajja kukkiriza kukozesa mu M7. Naye amawulire amalungi agafulumye wiiki ewedde bwe bakkiriza nti omusango Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine gwe yawaddeyo mu kkooti y'ensi yonna gulimu eggumba gulimu omuzinzi munene era nti gwetaaga okutunulamu era mu M7 mutwalo we balina okubitebya. Era ku makya twakeeyawo tutandika okunoonya twatandikira ku poliisi ez'enjawulo naye nga poliisi batugala tebakolera ku lugambo mutubuulye baani abamututse naye nga naffe tetubamanyi. Abasajja bajja ssaawa nga 9 kibi nnyo tulabye ne Uganda yaffe. Taata Muhammad bamutwala ennaku z'omwezi 23 Desemba 2020 era ku makya twakeeyawo tutandika okunoonya twatandikira ku poliisi ez'enjawulo naye nga poliisi batugala tebakolera ku lugambo mutubuulye baani abamututse naye nga naffe tetubamanyi. Abasajja bajja ssaawa nga 9 n'ekitundu ez'ekiro ne bakonkona nga bayita n'erinnya ne mbagamba bannaaye nze sibamanyi. Bakuba bukubi ebizina lw'eggula ne banyingira ne bamukuba naye nga bamukuba bamutwala bamukuba era okuva awo tunoonya tetumulaba. Yatulekera abaana bali 13 abakyala tuli 4 n'omwana yamuleka wa mwaka gumu n'emyezi 5 gwa myaka 3. Abaana abo basoma era omuze naye ali mu siniya yakubiri waliyo ne wa siniya eyokusatu naye nga abaana bangi abasoma kuba abakyala tuli banjawulo. Bamu basigaddeyo tebazi kati alina ne maama ye mukyala mukadde ali eyo teyeesobola kyanabbanja akaaba mukabya amagulu gaguluma yali amulabirira naye naye atunuulya ffe naffe tulina buyazi naye tulina kyakola bannaaye. Ennaku zino ebintu babifeera buli kimu kya bbeeyi naye mutuuka nga temulina kyakulya waka ne mukaabamu abaana ne bakomayo bakugamba mayo tumazeeko bavudde olwo okusoma bakutunuulya naye tolina kyakola. Mu butuufu embanja tulimu tunyigirizibwa naye abantu baffe abanga gye bali balamu baba ate bakomewo bayiye abantu baabwe. People power, our power. It was 23rd December 2020 when my father was captured from the house by these armed forces. It was such a disgusting act of these armed forces. They captured him from the house, taking him, beating him. Now we are there. We are at home. Don't have any help. The situation we are living in is not fair. It's unfair. But if my father is there, let him be released. Let the president release him because he has no crime. People power. People power.
Mwami wange bamwita Muwonge Paulo. Amanya gange bampitaliko balwekyo. Bange bamwita Muwonge Paulo. Muwonge Paulo bamuwamba. Yava ewaka ku makya ngina kawere wa nnaku 3. Bannazaalanga 7 z'omwenda. Bamuwamba abazaalira mu mwana nga ndi wa nnaku 3. Nansiibula nampa sente nangamba ngenze ku mulimu. Bwe yagenda ku mulimu nga bakola ki teyakomawo kati waliwo wa boda eyavuga n'ajja ewaka. Najja nangamba bawo yasuzeewo wano konde teyakomyewo saamulabyeko. Nangamba bawo bamuwambye ne bamuteeka mu drone. Drone ye yamututte naye abasajja ate n'emmundu basajja nga baali. Kati nembeerawo nga simanyi bba wange gyali ndi nakabere ndi mu nnyumba sirina kyakulya ndi awo sirina buyambi n'abaana nembeerawo kati neŋŋamba neibange nga yandabira mpa ekyokulya kati neŋŋamba genda eyo Kamwokya ewali abakola ki abanoonyereza ku bantu ababuzeewo abaabwe naye kwe kutambula okujja wano kati nasemba owulirayo nga baŋŋamba bamuteeka mu safe house Kololo. Simanyi najjali simulabangako nina abaana omwana sirina sabbuuni eyali andabira bamuwamba. Bamuwamba ennaku z'omwezi 3 ogw'omukaaga 2019. Yali ava waka bamuwambira Ugaza Road n'emmotoka ye bagisanga awo ku poliisi y'e Sekamere. Tuwezezza emyaka 3 nga tumunoonya naye era tetumufunye. Tetutamanyi oba mulamu oba musiru. Maama we kasita yategeera nti bamuguzizzaawo era yokuresha zamukuba n'afiirako. Kati Kyalama yaleka abaana ine abaana basoma. Naye tuyita mu kusomozebwa kungi kozi balina okubeerawo ate balina okusoma. Naye tusaba bwe kikwatako bw'aba gyali mulamu bamuleete kubanga emyaka 3 nagyo gimala. Bw'aba yafa era nakyo bakitugambe abaana be bamulabeko kimanye ekyo nakyo. People power. Our power. Nze Mugegwa Jordan, chairman wa Kunga owa Lubagano. Ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwa Novemba 2020 mukulu wange taata w'abaana wenzirako bamuwamba drone yajja
ka town cafe ke bayita Munapu Lubya Lubaga division bamusanga atudde awo ne banne ne babayola bonna abaaliwo ne bateeka mu drone abasajja nga bambadde obukookolo nga balina emmundu ennene za black ne babateeka mu drone ne babatwala ne babasunsuliramu erungujja ne basigaza ye yekka ne babagamba nti waliwo yakuba essimu nga bawulira bano be baata nti mukutteko omu Jordan temufunye bali ne babaleka ne basigaza Michael Semuddu. Twasembayo okumanya nga minister by then yali wa security ng'agamba nti list yafulumya nga kwali naye teyategeeza nti tumujje wano oba tumusange wano. Twasembayo okumanya nga bategezeza nga by then security minister we bayita Jeje Odongo yafulumya list in parliament nga ne Semuddu Michael kwali era n'afulumizibwa ne mu Daily Monitor naye okuva olwo okujjawo okulaba ku list eyo tetuddangamu kumuwuliza wadde omulabako. Tulina abaana alina omukyala babonaabona tetulina busobozi bwabeezaawo. Kimu kyokka gye tugamba nti olw'okuba beerumiriza nti balina muganda waffe tetukyatunulira gavumenti ne Mwami Museveni okutuwa Semuddu Michael nga mulamu because singa baatugamba yafa twandibadde tubasaba mulambo naye baatugamba gyali bamuyina tubasaba emyaka gye bamusibye gimala babe nga bamutuddiza. Tetuli mu mbeera nnungi n'ejjo bangobya school fees ne mami talina ssente twagala dadi waffe afunye. People power, our power, the wange bali bamuyita Sessaz Isima nga muto wange bamukwatira makindi awo bamutwala mu drone. Waliwo munne yali atambula naye yabutaye n'atukugira essimu n'atugamba batutte n'esimanyi bamukutte okuba olutandika okumunoonya n'abula yali abeera Sembabule omuzi yali aleese ebijanjaalo eno naye bwe twategeeza mukazi we yajjawo olumbe pesa n'emukuba naye n'abeera ng'oli gwe mpulidde era omukazi yafa. Kyenakola abaana nabakwata abaana 7 bali wange nze mbalabirira n'abange abaana basoma tebalinda mwasirizi yenna okujjako nze naye bandituyambye ne bata abantu baffe babangagiramu owulidde kubanga tebalina musango gwe baali bakoze. Kati ffe tuli mu kubonaabona n'abaana babonaabona tunoonyezza wonna buli wamu we tugenda. Nze natambula mu poliisi z'omu Kampala wano wonna bwe buli mwetuuka bankanga bukanzi bantiisatiisa butiisatiisa owulidde. Era nze nali nasirikanga nasirikira eyo mukyalo nesirikira ddala mukulu Kasirye eyanzigyeyo ow'e Masaka n'agamba genda onyonyole ensonga zino naye nga abaana tebalina buyambi tebalina buli kimu ate nga okutadde n'abaffe
ne bamaama w'omukyalo oli yafa nabo bennyini bali ku mutwe gwange kubanga bakazi bakadde tegasimanyi kama atusaasire osaasize. People power, our power, NUP, everywhere. Manya gange, nzena tukadoroti, mami wange inarumoto Vincent. Takwati wale nakuzo mwezi lumu, Desemba, biyabi. Katugenda myaka ebiri, tetumuwulizanga, yadde okumanya nti obaali People power, our power, NUP, everywhere. Manya gange, nzena tukadoroti, mami wange inarumoto Vincent. Takwati wale nakuzo mwezi lumu, Desemba, biyabi. Katugenda myaka ebiri, tetumuwulizanga, yadde okumanya nti obaali wano, obaali wali. Yandekera abaana basatu, ennyumba epangisibwa, balina okulya n'okusoma. Buno nno bw'omu ku bujulizi obw'enkunala obwongera okwoleka ebikolobero ebikolebwa ku bannayuganda awatali musango nagumu. Bino byawaliriza Kyagulanyi ogenda mu kkooti y'ensiyonna. Akagendayo emirundi esatu naye nga buli tuukayo batugamba tebamulina kuba ekitalya ne batuwandika nagaatu. Owulira obulumi abantu bwe balina bwe bayitamu olw'abantu baabwe ababuzibwawo, naye kibi nnyo, kibi ddala okuba nti abantu bamala gabuzibwa bwe batyo nga tebalina musango nagumu, naye olw'okuba nti balina gwe bawagira. Ndiko ekigo ne Ssentema naye era twatuukayo nga taliiyo, twagendako ku Jinja Road, twagendako Ebizira, ne tugendako ne Nalufeenya, twagendako ku Ssemwayo Embuya yonna nga tutuukayo batugamba tebamulina. So kati ekitweraliikiriza abantu ababatwala babatwalira mu drone. Tumanyi bitongole bikuumaddembe bye balina, tutuukayo batugamba tebamulina. Kati waliwo omwami omu atera ku stage ngawo Nansana, musirikale w'amagye, yasinkana ssezaala wange n'amugamba nze ngenda kuyambako okufumira mutabani wo. N'amubuuza amanya n'agamuwa. Kati n'amulaga akatambi ka Vincent bali bagenze ekibuga ekyo nga banoonyeza mwami Bobi Wine akalulu nga batimba ebipande. N'agamba gino gye gimu ku misango egyakwasa mutabani we. N'amulaga n'akalala nga yambadde beret. N'amugamba bino bye bakwasa mutabani we. N'agamba kati namba mumwina omwanange mumumpe. N'amugamba bagenda mutwala mu kkooti Embuya. Twalinda kooti yali emugambye lwagenda otuula. Omusajja n'amwefuulya amasimu nga takyagakwata ate ng'ali amugyeko ssente $5,000. Naguno oguliko tetumanyaga we gyali. Abaana bakubuuza kitaabwe nonoonye kyobaddamu nga tokiraba. Kyokka kino ekita ekisembayo kyo tekimumanyi. Nga sembayo kiraga ekifaananyi namubuuza n'omumanyi. N'agamba oyo jjajja mwami kubanga taata we afaanana jjajjaawe ate ng'abeera gy'asinga okubeera kati naye saabbeera naye ng'ate nina okukola. Namubuuza n'omanyi aŋŋamba oyo jjajja mwami. Bano abakulu gwe bamanyi kitaabe saayayo ne obalaga ebifaananyi basigala bamumanyi. Ne bakubuuza mami dadi yagenda kukomawo ddi? Nonoonye kyobaddamu abaana nga tukiraba. Embeera gye tulimu si nnungi. Abaana balina okusoma, balina okulya, ennyumba erina okusasulwa. Obulamu bwe tuyitamu bosi wange nekyo tusaba tetusinga okwetaaga omwami akomewo. Tuba tumwetaaga, abaana be bamwetaaga. Bayita mu kusomozebwa kw'amaanyi. Yakeeranga ku matanga yabatwala ku masomero. Yaleero bagenda bokka kuba nabo balina ogenda ku mulimu, balina ogenda ku ssomero. Bagamba obulamu bwe bayitamu si bulungi.
bali tortured psychologically. So serious. My name is Anajuka Dorothy. My husband is Darumoso Vincent. He was abducted on the 1st of December 2020. We tried to go to several prisons. Reaching there, they said they don't know any whereabouts of him. We've gone to Chitara thrice, but they told us they don't have him. So when we went to Chitara, they referred us to Chigo prison and Sentema. We went to all those prisons, but he's not there. We also went to Nalufenya, Uzira, and Ginger Road police station. They told us they don't have him. We've ever gone to Semwai, still the same case. We went to Umbia, same results. And there is a certain army man, I won't say out his name. He talked to my father-in-law. He said he could help him get back his son. He gave him 500,000. The guy showed my father-in-law the videos of my husband having posters of Mr. Chagulani, Sentamo, and wearing a beret. So they told him those are the cases, that those are the crimes that your son committed. So he was like, if he committed those crimes, you take him to court. The guy told him that they will bring him to court, to Mbia court. So when the days reached of bringing him to court, the guy couldn't pick up the phone. And when my father-in-law tried to go to Mbia, they don't allow in civilians to enter there. So they locked him from the gate. So when he continued calling the guy couldn't pick up. So he also now my husband left me with 3 kids, 2 girls and 1 boy. The last born is a girl. The girl doesn't remember his dad. So she was like, yes. Then I asked her, who is this? She said it's her grandfather, because she doesn't remember the dad. When they took her dad, she was 1 year and 3 days old. So she's now making 3 years in November. But the old ones, the 2 girl and the boy, for them they still remember their dad. But they need their dad, because it's him who used to take them to the school. Now when you wake them in the morning, they will ask you, hey mommy, when is daddy coming back? He would take us on his bike, but now we go footing. So life is not easy for them. They are psychologically tortured. So we are hoping, if these people really have our people, they should bring them back. It's them that we need. Thank you. People power, our power. Amanya gange nze nabakoza Florence. Ngandi wano kulo omwami wange Wangolo Shafiki. Bamutwala nga 2 December. Bamutwala nga 3 December 2020. Myaka 2. Bamutwala nga alina olutolo n'omwana. Kati omwana naye agenda kuweza. Tutambudde tunoonyeza omuntu tetumulaba, tetulina we twali tumusanze. Twagendako ekitale nagenda emirundi 2 nga bangamba kompyuta zaabwe taliimu, tebamulabangako, tebamutwalanga nayo. Nengendako n'ekigo ne bangamba nabo tebamulabangako, taliiwo wadde okumuyisaawo. Ne tugendako ku Semwai, nayo ne bamwegana tebamwina. Kati n'essaawa yayo tukyatambula tunoonya omuntu tetumulabangako. Yandekera abaana 3. First born nono gwe nnina. Kati abaana bange bali wano, bali wakati wali n'omu yali agenzeeko ku ssomero. Sirina buyambi. Sirina muntu abangambeko nti kankwateko wagira omwana omu mutwaleko ku ssomero asome. Naye abaana bonna bantuliridde, sirina wadde kyakukola.
eyali atulabirira bamututwalako kati essaawa zino landlord atubanja ennyumba twalimu yakupangisa essaawa zino tetulina wetukola ki wetulaga ng'ate n'abaana bange batudde n'omuntu waffe yali atulabirira tetumanyi gyali nti oba bamutwalako wano. People power, our power, science of power, we never know one. Amanya agange nze nasuna process ngandi okulazimula Dennis omwana we ba amtasenga bamukwata December nga 3 nasana kyebando ekialo ekitundu ekisinga mu fujjo foto kyo box era nze yatumanyi Dennis oyo omukwata waliwo akamaruka akasuka okujja kali katundu akabbulu abakatimbyeko ebifaananyi bya president Kyagulanyi kakati abavuka b'ekiwanikire ne fujjo bikajja basanyuka nnyo kubanga abawagizi ba president Kyagulanyi mwana averi akakwatako bwati ku kifaananyi kya Kyagulanyi ayisaako omukono amanyi bano bammemba banne abasajja baafubutuka mu kifaananyi ekipaakinze wali wabbali bamukuba battuuni bamunyingiza muli munda bati ne basukuma era musala za Mukama Katonda yawe embeera bakansa bannyataase simanyi nti zimulange yatuuka nga mulamu kubanga yagenda omusayi gumufujja buti babakuba naye tusabe nnyo Mukama Katonda atusaasire President Museveni yonna gy'olinze kubira omulanga nkugamba ebintu biruliyo bwe bagamba nti babuza abantu bamba abantu mugamba twagala kola ki kubasiiga linnya bbi abantu bonna abali wano bonna abantu babwe kyamazima bakola ki babula ne President tukabira tukukubira omulanga taata yamba saasira mulimu abalina obwana obuto kati mukono gwange neighbor babakwata lunezi mulabbaawo yamuleka ali lubuto kati buno omwana tamanyi na taata abaana tebasoma nze bo yandikira omwana wa myaka 2 kati giriena agenda soma nesi tumanyi banne tweyanza nnyo tweyanzeeke. People power amanya n'eddoboozi damu ya John nene ebigambo byanzigwako kubanga sinaye mbagamba kubanga musajja anoonyezeddwa abuze damu lya John ze ndi mukyala we ze mukyala we omukulu tuli abakyala babiri naye omu tasobodde kujja ze mukyala we nina abaana 8 eyandekera naye ddamulira ye yatugabirira ne nazaala wange ne famire endala zonna yali omuntu mu banne alabirira abulugaba yenze ntudde waka nalwala emyezi 5 mbadde nalwala nga nnumbe wansi nembere nnagumu emyezi 3 abaana bange ab'emikwano ne bagabana abaana siina bulabirizi ne nazaala wange ali matovu ali Masaka ekitovu nga naye yakuba pressure olw'okuba nti nali ndwadde ate nga n'omwana we tamulabanga kuba twamumukisa tunnabimugamba naye Museveni yayogerako ku ddamulira John n'agamba nti muyina ate baddamu ne beefuula nti ate tebamuyina kati omusajja oyo ddamulira Museveni njagala bba wange oba mufu oba mulamu mpa amagulu gake abaana bange bakalabeko okusinga okubambuza nga bambuza dadi mulaga bifaananyi abamu bagamba dadi yagenda safaari nga takomawo ne bagamba ajja kutta abamu nja n'obagamba kuba abamu bato. People power, our power. Erinnya lyange nze Kalungi George Bush nyimiridde wano ku Lwabusiro North Constituency era nga nze chairman Kumba. Naye ssebo mukama wange Mr. President ne ttiimu yo yonna mukama wange Nyanzi n'abalala bonna nga bwe muli awo bakama baffe njagala bategeeza nti ekiri mu Busiro North mu njogere nyangu bagamba nti kifumba mutuku kubanga abantu bakwatibwa buli olukya enkya n'eggulo ng'abantu bakwatibwa nga babuzibwawo nga batwalibwa oluusi misana oluusi kiro era ate nga tebamanyiddwako mayitire nti oba bano bali wano
ekisinga okwewuunyisa n'abamu battibwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omwenda omwaka 2022 twalina comrade waffe nga bamuyita Lubwama Isaac ono baabasanga ne banne nga bali mu kutema bikata bya lumonde. Drone yajja nebafubutula emisinde era netandika obbasasiramu amasasi. Abamu ttiimu nga bwe yali basobola okudduka ate ono ye n'akubwa amasasi agamuttirawo. Era ono yali mutabani w'omwami Lubwama, yaliwo mwami Kisenyi John. Omwana oyo twamuziika naye ate ekisinga okwewuunyisa era n'ekiro nga tuli ku masanja tukungubaga eri tuli mulumbe ate ne bakomawo ne bakwata abalala. Twalinawo ssentebe w'abavubuka eyawangula akalulu ye Sembatya Vincent ng'ono yali akiikirwa mu luka gw'Emagoggo ye chairman w'abavubuka, naye baamukwata n'atwalibwa tamanyiddwako mayitire na gyali. Waliwo omwami omulala ono yali ssentebe wa NUP ku kyalo Busonkero si wano era mu luka gw'Emagoggo ndi mu Kakiri sub county. N'ono yatwalibwa, ono ye bwe bajja baatuuka ewa maama we ne bamugaa tutwale ew'omwana era n'abatwala oyo naye ne bakola ki ne bamutwala. Waliwo ne Kawesi Ivan Damulira naye yatwalibwa. Abo bonna benjogedde taata bali mu Magoggo Parish Kakiri sub county mu district eno eya Wakiso. Abantu abalala bangi abakwatiddwe Namayumba mu sub county ye Namayumba nga si Kibalama yekka naye waliwo abakakwatibwa recently bonna ne batwalibwa. Sebo mukama wange tebamanyiddwako mayitire. Tusaba gavumenti nti tetugaana oba abantu bano balina emisango batwalibwe mu mbuga z'amateeka babe nga balamulirwa, n'emisango ejazzibwa abantu baabwe bagimanye nti gundi yazza omusango bwe guti oba omwana wange yazza omusango bwe guti era awere ennemba nagwo ali mu kkooti y'egindi nga bwe tulaba abalala bwe balamulibwa oba oliawo ababa bazizza emisango, abamu nga banyaze ensimbi za gavumenti oba ensimbi z'omuwi w'omusolo. Tulaba nga bo babatwala makooti ne balamulirwa era abalamuzi ne balaga ebibonerezo byabwe. Tusaba na bano bwe babanga balina emisango batwalibwe mu mbuga z'amateeka. Twagala okweba byampuna ebigambo bikuggwako osoberwa olumu kyoba olina okwogera nekyoba olina okuzzaako naye nga kyekyo ekiri mu ggwanga Uganda byebyo biri mu nsi yaffe. Abantu kubonaabona ku maziga meerere ge gali ewaffe. Abantu olaba bali mu nnaku, abantu baabwe tebalabikako, abaana tamanyi bakitaawe, abaana tamanyi bantu baabwe bafaanana, oli taata ne namuyita jjajja. Bimalamu amaanyi naye nga embeera eri mu nsi yaffe, embeera eri mu ggwanga lyaffe. Ate abalina otukulembera n'otukuuma ate bebakola ebintu ebitasaanidde ebitajjansa. Bino nno Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine president byasinziddeko n'agenda mu kkooti y'ensi yonna. Teyagenzeyo Global, yagendayo emyaka 2 emabega. Awe yagenderayo n'awaayo omusango guno nga yeemulugunya ku bigenda maaso mu ggwanga lya Uganda. Era nga yawaabira mwami Museveni ne mutabani we nga abalanga okuba nga beba champions oba bannantameggwa b'okutulugunya oba okutyobola eddembe ly'obuntu. Nti abantu bangi bafudde bafiiddwa obulamu, bangi babuziddwa tamanyiddwako mayitire nga mwami Museveni ne mutabani we bakola ebikolobero bino. So yawaayo obujulizi obw'enkunala obwoleka bino era kkooti y'ensi yonna oluvannyuma lw'okwekenneenya empaaba ya Kyagulanyi yakkiriza omusango guno n'egamba egenda kutandika okukolaba bw'etandika ogusoosowaza ate mwami Museveni ne mutabani we n'abalala mu gavumenti ya mwami Museveni bavunaanibwe era ogunaabakka mu vvi bajja kuweebwa ebibonerezo oba bajja kukwatibwa. Kati obujulizi obulala bwongera okuvaayo buli olukya. Bannayuganda kino kyabatadde mu bbugumu, kyabatadde mu hype. Bongera okugyayo obujulizi okwongera okulaga kkooti y'ensi yonna nti bannange tufa tuggwawo mututaase mutuyambe. Nga buli lukya abantu bongera okwoneka ebintu ebibatuusiddwako, abantu abawambiddwa babuziddwawo, abantu abattiddwa
abantu abatusizakwako ebisago abagibwamu amaaso batimibwako amagulu bakuba obukongovule byonna abasalwa emigongo abayokyebwa paasi byonna obujulizi bwongera okuvaayo nga bulumika mu Museveni government ye. So bino biyinza okuvaamu ekibala one day one time ntulanga Uganda ezze ku mulamwa ogwa ddala nga twakyali kutulugunya twakyali kiwamba twakyali kitta bantu mu ggwanga Uganda tulinde ebinaavaayo mu kkooti era Kyagulanyi Ssentamu batongera omuwa amaanyi okulaba nti bino ate era biggwa era naye yavuddeyo n'ategeeza nti gwe buli wenna gy'oli yongera okulabisa mugende ku Twitter mubasabule mwongere okuwaayo obujulizi ensi bumanye ensi ebitegeere imanyi ddala ekituufu kyekiri mu nsi kyayi mu ggwanga lya Uganda olwo kkooti ensonga esobola okwanguyirizaako okulanga omusango guno guggwa. Mbebaza nnyo mwenna ababaddeko tusaasira nnyo mwenna abawambiddwako abantu bammwe ababuziddwako abantu bammwe abakozeddwako ebikolwa byonna tubasaasira nnyo era tubagumya nti mube bagumu one day Uganda ejja kuba free. Mbaagala nnyo mwenna ababaddeko abatugoberera mwe batugoberera mbadde kubaako nsaba Mukama Katonda abankuumire tujja kuddamu tuwaye mweraba.